we wouldn't like the government to blame anybody that they were not informed. That's what we can say. Because it becomes a political question where the government fails to act and the people act. And how they act you cannot tell. Bino bye bigambo ebyogeddwa bannamateeka b'Ambabazi olwaleero. Kino kiddiridde okulwanagana okwaliwo obukuze kubaawo wakati w'abawagizi b'oludda oluvuganya n'aba NRM. Abantu abawagizi ba client waffe baali ku rally eyo mu butuufu tebaali mu bukyamu. Abantu abaali mu bukyamu be babajja ne t-shirt za Museveni ow'ekitiibwa President wa Uganda. Bano balangidde akasooka ebyokulonda okulemererwa okukoma ku bawagizi ba NRM naddala nga balumbye abaabwe baba balina okuba olukuŋŋaana. Mu bbaluwa gye bawandiikira akasooka ebyokulonda nga 21 omwezi guno balaga nga akasooka ebyokulonda bwe katakoze kimala okumalawo obukuubagano buno. If Dr. Badru Kigundu had done his work, you wouldn't have seen that circus in Ntungamo. And we wouldn't like it to be repeated because the next repeat that you can see could be 10 times worse than that. Kyokka akakiiko keeganya ebyo bikugerwako. Ekyokugamba nti waliwo etuwa enkizo mu kunoonyereza tekiriiwo si kituufu kubanga okunoonyereza kubeera kunoonyereza olina okwetooloola ensonga obeere nga buli jjinja nga bwe bagamba olikola ki olyekebejja wansi n'olaba nti tolina kyolese nga tokibikudde bulungi. Bannamateeka b'Ambabazi era bagumbudde poliisi ku ky'okusiba abawagizi abali mu 28 kyokka nga n'okutuusa kati tebatwalibwanga mu kkooti ng'amateeka bwe galagira. And if by close of business these people are not released, these demands are not made, then the law will take its course, and we wouldn't like to tell you which law will take its course, because we have the law which is written in books, we also have the natural law which is not written, and that law which is not written includes self-defense. Kyokka poliisi egamba nti bano batwaliddwa dde Ntungamo okuwozesebwa. Bwe twogerera olwaleero bakamala wansi w'essaawa 24 era olunaku lw'enkya olwokutaano luba kubanga lunaku lwa kkola bandibadde bagenda mu kkooti naye kati tuba tulina okubatwala ku mmande ate wansi w'amateeka ennaku enkulu kasita ziyingiramu olwo luba terubalibwa. Bannamateeka b'Ambabazi bawadde poliisi nsalesale wa leero okunnyonnyola ku bikwatagana n'okukwatibwa kwa kulya ebyokwerinda by'Ambabazi. Christopher Aine agambibwa okuba yakwatibwa ssabbiiti ewedde kyokka poliisi nakati ekyagamba nti temulina. Kubanga nakati wobuuza famire oba baali bakoze alipoota ku poliisi tebagikolanga tetulina mawulire ge tusobola kutandikirako kubanga famire yatwepena aba forward batwepena bali mu kukozesa mikutu mirala eza social media naki okulaga nti omuntu yabula so nga mu mutendera kakati ffe poliisi tutandikirewa okwemulugunya kuliwa kwe tulina okutandikira.